Ebiongo bitadde ku bbali abakkiriza basabiddwa okwewala okukola emirimu egitaweesa Katonda ekitiibwa newankubadde babeera bagala okweyimirizaawo. Omulabirizi wa Christianity Focus Center David Livingstone Kiganda agamba nti newankubadde abantu batera okunyigirizibwa embeera balina okwewala emirimu egiswaza Katonda. Omusasi waffe alina ebisingawo. Ng'embeera y'ensi bw'eri nti yakuyiiya okusobola okufuna ekigulira magala eddiba, abantu bangi basindiikirizibwa okuva ku nzikiriza zaabwe ne bakola emirimu egy'ensonyi okusobola okuvvuunuka obwavu obukudde ejjembe mu bannayuganda ensangi zino. Omulabirizi David Livingstone Kiganda owa Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi akuttidde abakkiriza okusigala nga banyweredde ku nzikiriza zaabwe beewala okutendewalirwa okukola emirimu egikontana n'enzikiriza y'Obukristo. Emirimu gyonna nga gibuze. N'obwongo ne bugamba girabika gyonna gibuze tolina kyakkola n'ofundikira ng'okola mwanzenwa naye nga toli mulokole. Tegeera nti weetutte ewazibwa ennyo gyo takyalina control kuba buli gwe eccupa ya bbiya ayagala kukwata ku kabina. Mu bufu bwe bumu omulabirizi ategeezezza ng'abantu abakola emirimu egyo bwe baba beetutte mu kikemo ng'era wano we wava okwonoona. Mulekerenga okwetwalanga mu bikemo wakati n'omala okutuuka mu kikemo n'olyoka osabira mu kikemo. Ne Yesu yaleka atusomesezza ng'atugambye ti bwe mbanga musaba musabenga bwe muti nti totutwalanga mu ki. Wabula omulabirizi akubiriza abakkiriza abayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa olw'obwavu obutadduka wabula beeyongera okukola nga bwe basaba bawulirize Omukama. Obanga tonnadduka oba kisoboka sooka obuuze Mukama whether it is the right time for you to free. Ekyokusatu bw'onoowuliriza Mukama ajja kukubuulira engeri gy'ogenda okukwata mu situation yo. Ku lwa Kingdom TV Madrid Nabukera amalindiriro. This is Kingdom TV.